nga bulijjo Martin Muganzi. Era nga nkomyewo n'omutwe gwaffe ogw'omukaaga mu katabo kaffe kano aka Nkyalira Walumbe Ettanda akatuwandiikibwa J.S. Kaddu. Era tugende mu mutwe guno okugamba nti Tusiyagguka Eggendo Ssinziggu. Twaddukira ddala ebbanga ddene nnyo awatali kuweera. Obudde bwali ttumbi ddala nga tuyimiriramu tusse ku kikkoowe era tulengere oba waaliwo omuntu yenna eyali atuwondera. Wano twawummulira mu kasiikirize kaakati akaali akampi ennyo. Bwe twatunula ku njuyi zonna nga teri kantu konna ne tutuulako wansi kubanga mu kiseera ekyo twali twoya busera. Waayitawo akaseera katono nagenda okulaba nga munnange ali mu kisisimuka. Nange namuleka awujjaaleko kubanga mu kiseera ekyo obudde bwali buyise nnyo ate era bambi nga n'okukoowa akooye. Ye nno munnange olwasulawo oluba ng'ennyindo tezitandika kuyira. Nze nasigala awo nga mukuuma butiribiri era nga buli kiseera magguka okutunula buli gye nawuliranga enswagiro. Nagenda okuwulira ng'enkoko embereberye zikookolima. Awo najjamu okutya nga ndowooza nti obudde bwe butukeerera okumpi n'ekigo kya Lukuusi abajaasi be bayinza okutugombamu obwale ne bajjizza gigitaliira ntungo. Mu kinywambogo nange amaaso nno gaali gatandise okukambagga. Bwe natunula nti ku ludda lwe twali tuvaako ne nnengera akalira akatono akaali kamuunyeenya. Awo nalowooza nti abasajja ba Lukuusi be bajja batuwondera. Amangu ago nagolokosa munnange eyali akyayira. Twalaba tetuubasobole nga tusituka nga tuta. Kyokka era ng'akaliro tukyakalengera. Naye obunyonyi buba butandika okukaaba akaliro ne kabula. Olwo tetwaddayo kukalabako kimunye. Mu kitundu ekyo mwe twali tutuuse mwali temuli kayumba konna wadde akabonero konna akalaga nti tuyinza okusangayo akantu akalimu abantu mu maaso. Mu kitundu ekyo mwe twali tutuuse mwali temuli kayumba konna wadde akabonero konna akalaga nti tuyinza okusangayo akaalo akalimu abantu mu maaso. Mu kiseera kino buli omu yali ali ku lulwe. Munnange ye ng'atambuza lyanyi nnyini nga gy'obeera nti tannaba na kutambulako. Owange yali muwala wa mbavu. Nze nno munnoowo ng'enswera ngisigadde kugigobya lulimi. Awo nga mu kasalamayanzi ng'enkalamata ejjula kutusuula ŋŋanzi ne tusanga ogwazi ogunene ogwali gulegamyeko amazzi. Awo twakuba jjijjerebu kubanga ffenna mu kiseera ekyo twali tuwankawanka ng'embwa eva okudduka. Bwe twateebereza okusenerera mu ngalo nga tunywa nga tujja kulwawo nnyo okukkuta kye twava tukubako mimwa nga nte. Ku mabbali g'olwazi yaliyo olukindukindu lwe twalaba empirivuma ezaali zibulukuse. Olwazirengera ne nziwalampa naye mba nzika nazo bwe nti. Bwakedde mpulira ng'agenda ampumuggula ekigere. Bwe nakka wansi munnange namusikayo yenna kyokka nga njula okufa obubalagaze. Saalinda na kiwundu kuwoolera nga tukka ku mpirivuma zaffe nga tulya. Bwe twamala okukkuta ne tutuulako awo nga bwe tunaaba ebigere n'okuweeramu ate tukaba n'obuto n'olugendo lwaffe. Twanyumya bingi nnyo era awo omuwala oyo we yambulira erinnya lye nti baamuyitanga Nakka.
era yaŋŋamba nti kitaawe baali bamuyita Nnyago, era nti Lukuusi ye yamutta mbu yamulanga kulya ng'aswankula. Mu kiseera ekyo Lukuusi we yattira Nnyago, Nakka yali ayavula. Nakka era yambulira nti nnyina naye yafiira mu kigo kya Lukuusi. Tugenda okwejjukiriza ng'obudde bukuniridde ddala, anti emboozi gye twalimu yali yeebuziba nga teyinza na kutuganya kulaba budde nga bwe bwali bugenda. Olwayimuka awo ate ne tutabakana buto n'olugendo lwaffe. Mu kiseera ekyo twali tumala gatambula tutyo, naye nno enjuba eba egwa bweti ne tulyoka tutuuka ku ddungu gaggadde. Nakka yaŋŋamba nti nno ogulungu ogwo gwali mu nsi gye bayita Magombe. Mbu nno naye yawuliranga abantu abajjanga mu kigo kya Lukuusi abaavanga Ettanda nga bagunyumyako ebintu bingi nnyo eby'entiisa era ebyakabi. Temwali kamera konna okuggyako ebyaziyazi n'omusenyu. Wano akalabiriza bazaana kaali kaaka bulungi ddala era nga n'omusenyu gwonna gumyuse. Ekyeggulo twali tetumanyi gye tugenda kukijja newankubadde ng'enjala yali tennatandika kutuluma. Nze ndowooza nali neerabiikiriza nnyo okusinga munnange kubanga ebigambo ebikwata ku lubuto nze saabizanyisanga. Bwe saasuulangamu kantu nga nja kufa bufi. Twateesa ne munnange tuleme okwesolossa mu gulungu ogwo ng'obudde buzibye. Amangu ago twalaba awali akatuumu k'omusenyu ne tusiisira awo. Nze nno kyazira kukakkana wansi nga ntandika kufuluuta. Munnange yasigala awo ng'akuuma. Nali maze kumpi ennaku 2 nambirira nga sikomba ku mpeke ya tulo. Mba nkyawo gyaddeko nagenda okuwulira nga Nakka anyeenyanyeenya, kyokka nga ninga ali mu kirooto. Bwe namala okutunula obulungi, Nakka n'annengeza akabiina k'abantu abaali bajja nga batambula mpolampola. Olw'okubanga omwezi gwali gwaka bulungi ate nga ffe twali tutudde, kale nga tubalengera bulungi nga bajja babuyengera mu musenyu. Nze nno emmeeme gye yangwa awo ekyokukola kyambula, ate nga ne Nakka alabika ng'atidde nnyo. Amangu ago Nakka yaleeta ekirowoozo tweziike mu musenyu, emitwe gyokka gye tuba tuleka ebweru. Fembi twassa kimu nga nkuyege ne tukola ekyo ate mangu ddala. Awo abantu bali twali tubalaba bulungi ddala era nga batambula bajja gye tuli. Awo oluwewowewo lwatandika okukunta. Nze nno nalowoozanga nti abantu abo baali banoonya ffe, era mu kiseera ekyo kyenkakasa nti nno munnange yawuliranga omutima gwange bwe gukuba. Yagezaako nnyo okuŋŋumya naye nga teganira busa. Enjoka zaatandika okunsalirira kubanga nalowooza ng'okukwatibwa abasajja ba Lukuusi n'okunzizaayo ng'obudde bwali bujja kunzibirira. Okusooka bandinvunaanye olw'okubomba ate n'olw'okubba omuwala. Ebyo byonna nga bimala okumpesa ekibonerezo eky'okufa. Akabiina k'abantu bali kaali kumpi ddala okutukuukako era nga katuleegeddemu ddala. Mpozi nga kalinga awakasukibwa ejjinja, empewo ey'amaanyi ennyo n'etandika okukunta ng'eva ku ludda gye twali. Omu ku basajja bali eyali yeetisse eggugu eddene ennyo lyawonoka ku mutwe gwe ne ligwa ekigwo Ssinziggu. Akabiina konna kaayimirira okulaba bwe gubadde. Eggugu lyonna lyali lisumulukuse era nga n'ebyali bisibye byonna bikutusekutuse. Baakuŋŋaanya ebintu ebyo byonna ebyali bisaasaanye mu musenyu ate ne batandika okusiba buto. Kyokka wano baalwawo nnyo, anti nalowooza ng'ebintu ebirala bibabulidde mu musenyu. Ebintu ebimu byali bitemagana ng'amayinja ag'omuwendo, kyokka nno olw'empewo ennyingi ennyo eyali efuumuula enfuufu, ebyo byonna byayongera ku
balwisaawo. Awe nagambira Nakka tufubutuke tudduke kubanga nalaba nga twali tetukyalina buwonero bwonna. Ekyekitalo omuwala oyo ye n'agaana. Nange nalaba akombye kwerima nga nguma, kyokka ng'okutya kwendimu kwa kitalo. Abasajja olwamala okukwanya ebyabwe, olwo abaali batambula nga batuleegeddemu, twagenda okulaba nga bawungukamu katono, ate nga n'empewo ebayiwa bulala omusenyu mu maaso. Ffe baatuyitako kuutwe poze ng'ebigere 10 okuva emitwe gyaffe bwe gyali. Twagenda okulaba nga batambulira ddala mu kungujjo wamaggwe nga byolera okutuusa lwe baabulirayo. Baali abasajja 10. Abasatu ku bo baali beetisse agagugu gakiri mmegga, era ng'omu ku bo agenda n'okusindasinda. Ababiri baali beetisse emitwe gy'ebisolo bye saategeera bulungi. Omu eyali mu makkati yali asibiddwa emikono emabega n'agaguwa aganene ennyo, omulala ng'amukutte ku luguwa olwali lusibiddwa okwetooloola ekiwato kye. Ababiri baali bakutte agaggo aganene ennyo era nga bonna beekaniikiridde beekabi. Emabega waabwe yali evaayo akasajja akatono akaalina emabega ewa Nakakuliri era nga kanyamuukira ddala bukunya. Abantu abo ab'entiisa bwe baamala okuggwerayo era nga n'emyoyo gimaze okutudda mu nteeko, ne tuteesa era ne tumalirira okusulira ddala awo okutuusa enkeera. Obudde kyazira kumuzuulamu buti nga tutandika nno kwepekecca anti nga koonooweeka. Olwo nno ng'enjala eruma ffe etutunuza bitubulenge. Twali tetukyasobola kudda nnyuma gye twali tulese empirivuma nga tulowooza nti si kulwa nga tusanga abasajja bali ne batumiza omukka omusu. Kale ne tumala geewaayo ne tutambula tutyo nga tuli bayala era abayonta. Kyokka twasuubira nti eddungu tujja kulimalako mangu tutuuke we tunaalya ku kamere. Twali tusuubira okulimalako ku lunaku olwo lwennyini. Kyono kye kibadde ekitundu kyaffe kino eky'omukaaga mu katabo kaffe kano aka Nkyalira Walumbe Ettanda. Omuwandiisi ono akyagezaako okutunyumiza ebyo ebifa emagombe. Tulaze ebifo eby'enjawulo, atubuulidde ku magombe, atunyumiriza engeri gye yawambamu oba gye yabbamu omuwala okuva ewa Lukuusi. Era agezaako okutulaga biki ebyo byayitamu ng'ali ku lugendo luno olwa Walumbe Ettanda. Kakati awe tugenda okukoma olwaleero, ate tulinde omutwe oguddako ogujja okugamba nti nzirikako mu kitundu kyaffe ekyomusanvu ekyakatabo kano. Mwebale nnyo okuwuliriza Luganda Radio Podcast. Nsigadde ndi Martin Muganzi.